some opposition actors, they were criminal gangs who tried to stir up trouble in some parts of Kampala, in Butambala. Alright, byajjino muhoozi okuvaayo n'ayogera ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi oluvannyuma lw'abaana b'enkyukakyuka okuvaayo ne bamupromisinga okulumba poliisi y'empigi abikuletedde mu maaso awo ogenda kubeera nga ogyerabirako. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ba MPs be olunaku olw'ejjo abakiguddeko bikuletedde mu maaso awo. Abaana b'enkyukakyuka bakkiriza emisango mu maaso awo. Oh my God, Olivia Lutaya, what a brave woman. Video ogenda kubeera nga ogyerabirako naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza video soko gimpereka like bw'oba omaze subscribinga wegete ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye waliwo video emu kubeera nga esaturatinga ey'omukulu General Muhoozi Kainerugaba nga ayogera ku nsonga ze Butambala ng'agamba nti no omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi ebyaddala ye yatta abantu b'e Butambala. Bino tugiwa obudde ogirabe otuwe ebibuuzo mu comment section. Do you think these people are going to go away or are going to get away with these statements oba ebyaddala nabo bajja kuzisasulira nga ba Idi Amin Dada ba Milton Obote bwe babisasulira in their time. Video nyagala osooka ogirabe otubulire. Do you think General Muhoozi Kainerugaba was supposed to say all this or Vaneda? Mukono, Sembabule, Jinja and Luero after the elections on the 15th of January. The security forces dealt with the troublemakers promptly, arresting and charging scores of suspects in the courts of law. Many were remanded and are awaiting trial by the courts. Your Excellency and distinguished guests, I therefore pay tribute and thank all the members of the security forces for the job well done. They were able to maintain peace and security throughout the country during this election period and prior to that during the festive season. The UPDF, the Uganda Police Force, the Uganda Prison Services, the intelligence services all deserve our appreciation and applause. There were credible threats of misguided political actors who wanted to instigate violence in the elections, but the threats have all been contained and overcome. We thank the people of Uganda for working closely with the security forces to keep the country peaceful and secure throughout this period. The country is peaceful and will continue working to keep it that way now and in the future. The next point, Your Excellency, is about our ongoing military engagements in Uganda and the region. In Karamoja, the UPDF 3rd Infantry Division has continued disarming some of the remnants of armed Karachunas and discouraging others from acquiring illegal arms. As a result, tourism and other investment opportunities have begun to pick up again on account of improved security, peace and security in the region. Our peace support and stabilization missions in Somalia, South Sudan, and Eastern DRC are also progressing well. Alright, ndowooza muwulidde bulungi nnyo omukulu General Muhoozi Kainerugaba. Njagala mwetegereze ino video. President Yoweri Kaguta Museveni bye yalonda ate mulowooza olunaku lw'ejjo wali e Masaka abadde tebakubiddwa obucupa olw'okubba abantu, olw'okuyimbazalinga ssente z'Abannayuganda, olw'okuluma Abannayuganda lwakuba balina obuyinza. Njagala osooka olabe engeri omukulu Honorable Justine Nammere gye yeekazizaamu ng'alaba abantu be yakola ki be yali azaamanya. Bitu nala tugiwa obudde otuweebeze mu comment section. Do you think this video ebyaddala bano abantu abadde balumiriza omukulu Justine Nammere ebyaddala yababba ssente oba just bageza okuteekawo propaganda oba bagala just okwonona erinnya lye? Sooka owulirize omala otubula ebirozo byo mu comment section. Mani yaziwani agenza asunga mu mawulire ag'enjawulo kyusi nga NTV tebannakiggala. NTV jjukira yalinga ekwako gavumenti. Mpuliriza
ng'omukazi ono ampaayira yamugamba empapula zonna z'olina zirage mwanyi waziwa bulegeya sinameere nasa musango okusabira bannamasaka oba nasa musango okuyamba bulegeya naye kisinga okunu uliriza minisita nina ebbaluwa yabasapulaaya bonna bulegeya beyajjako ki njirina nga bampandikiranga emupulika nkyali emupulika bangamba tuyambe bulegeya yatujjako emmwanyi zaffe ate wa pulezidenti n'agamba nti zize nga nerinnya ly'omukazi omulikola ki kati neewuunya lwaki agenda mawulire nga nyono namugulako namugulako polisi nerayita n'agamba emmwanyi nakuwa madamu Justin Nammere Musoka wagambe nti wafuna esimu okwabuuza enyaaliro Alright, His Excellency Robert Kyagulanyi yabagamba mujja kubalabira ku bikolwa byabwe ate buli omu obeera nga tewazaalibwa nabo oba nga toli musayi gwabwe bajja kukulabisa. Kati omukulu Kasuku finally atandise okutegeera nti bano basajja n'okola nabo n'oseka nabo you can never be part of them. Kati atandise okubeera nga alaba ensobi zaabwe. Njagala omusukemu muwulirize mugambe ebyaddala mulowooza Kasuku ebyaddala yakyuse nadda mu NUP oba nadda okukolera abantu oba just ageza okubeera nga robinga sente ziri ze bamusuubiza ze babadde tebanakola ki okumuwa nga ayagala bali balabe nga Kasuku ayagala kyuka katumuwe sente zakole ki asigale mu NRM. Soka owulirize video otebulirize mu comment section. Ndizubeda kankubuuzeyo ekibuuzo. Info bagijjawa. Omuntu baakugamba nti maama Janet mulwadde. Nga ffe tetukimanyi. Bulina aba yamugjeewo. Ayina empewo. Ayina empewo. Wabaayo agikuwa. Because kati ffe twasoma amawulire. Waliwo kye bayita source. Source. Definitely source wo abeera ani. Bajja ne bawoza abantu banga enzibisi. Bakyogera batya. Era nze kyakivola banavaayo abantu ne mbagamba nti nze. Byonna byonna nga biri awo tubyogera. Oba Lombo yanvumye oba tanvumye. Nina respect gye muwa ya kintu kimu. Eriwa. Ayina sources. Ate ennungi ddala. Ennungi ddala. Ate zitessa kubanga za opposition. So kati oba tuyise ba state agent oba nedda ojja kulaba nti stories ezimu ogenda ozisikaasika booti nga zirina gye zikola ki gye ziva gye zijja mu zi idol era ze shake ups gomanyi shake ups eziri mu state house shake up eziri mu state house ozimanyi abantu bagoba abantu ku mirimu awo munda mu state house ekikigwe maama nnyabo nnaku zino biliyoni zaffe 5 kuliko abaafiirwa emirimu iddadda nga tezina bana kufuluma nkutidde anti be beetoololanga bee bati kati waliwo abaali batandise n'oyo baamukubirako ffe sente tusobola ozijjayo biki ne bagenda ne batandiko ebintu byabwe ebya bulijjo ayagala ajjeyo 5 alyeko 5 bagenda ogira bee bati bagenda olaba sente gye ziggwera eri waggulu nga wakambu bagenda bayitirivu ne babagaa nti sente ezo ziraba sente ezo Natasha yazirimu awo tewaba kulya kati banayi tunnabaddira ne bayitawo baali balowooza ebintu byabwe abakubirako bakubireko ate baali bazzeemu buli eyagiranga abamu ba minisita
ffe ssente tusobola ozibagirayo bagenda oziweta bati okuzituuka ku muti waggulu kyekyagwa ne kuzaba promota kyekyagwa ne kuzaba promota bapromota wano bagenda ne bajjako ssente musima ya miliyoni 600 z'abana ab'enjawulo tebazibasasemya neggoma y'abaafiirwa emirimu awo buli gwe baayogerako erinnya awo kumpi be baba tebakudimootinga omulimu tebakyaguyina abantu bali ku street tuli nabo ekiri ku state house wakyaliyo wadde enjawulo oyingira n'ofuluma bulambala ne bawulira buwulizi nti wasabye ku muntu ssente anakonda kyeri eyimiridde waggulu ate our sister yali incharge mukambwe ekiri mundaawo ayingira amanyi agenda gaggawala afuluma mwavu kati oyo bwino wa maama omaye abali eruzira kweyo story kumala googerayogera ebitakwatagana ekiryawo alright ndowooza kasuku mumuwulire bulungi nnyo mugenda kuba mumpulira ebirowoozo byammwe mu comment section obadde okimanyi nti omukulu Olivia Lutaya Sauda Madada finally emisango gya gavumenti gye yabateekako naddala mu biseera by'akalulu ye Sauda mujjukire bulungi bamukwata before the elections oh my god finally amaze nakkiriza omusango nagamba nti byaddala muteekeko omusango ogwo munsalire emyaka egyo gye munansalira emyaka 2-3 walayi nja zisavinga at the end of the day, I will come back to my family. I will come back to my children. Oh my God, ebigambo bibadde very emotional. Njagala sokolitse no mutwe ngabi kuna rating kuna Uganda liyo bambi obusobodde abaana b'enkyukakyuka tobalekereranga olabanga omuntu ng'aliyo abasoleriza akasente maybe za sukali eza kawunga eyo mukomera making a sure no contributing. Video yino soko girabe nyogera okujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa namba zizire osembya yo 711 mukubireko oba mu inbox ku WhatsApp wajja okubeeranga akola ki kuyamba sokolabe tumetwongere kati Olivia Lutaya ye yakiriza ayingira free again Olivia Lutaya nakiriza fact ndowooza omusango gwali gwa myaka 2 then state ne boogera n'omulamuzi kati nti bali bayingidde free again state ne boogera n'omulamuzi abagamba kati tugenda basiba emyaka 2 tujjeko emyezi 6 jeke emyezi 6 kitegeza gwa mwaka gumu n'emyezi 6 myezi 6 mwaka gumu n'emyezi 6 tugenda kuba walimandi tugenda ba walimandi tugenda ba ne remission tuza remission omutegeera remission ugamba nti olunaku lumu bwe luti balubazeemu ennaku ezi babale ekiro n'emisana babaze ekiro n'emisana kati kitegeeza nti bw'otunuulira nti mwaka gumu n'emyezi 6 kati emyezi 6 gino kitegeeza gye emyezi 3 kati bw'ogenda ku mwaka guno kitegeeza guno omwaka gw'ojjako emyezi 6 kitegeeza osigaze emyezi ki osigaze emyezi 6 kati kwata emyezi 6 gino gattako emyezi 3 emyezi 9 nfuna kitegeeza gino emyezi 9 jako limandi onfuna yes kati ojja kwekomenkereza nga Olivia Lutaya bamusiba emyezi ena ne Sauda bamusiba emyezi ena kati Sauda avayo mu gwa 9 jukira Sauda yasookayo Olivia Lutaya kati Sauda avayo mu gwa 9 then Olivia Lutaya avayo mu October kati tekikyali nti bali kulimandi era tugenda kuddamu balaba ku kooti bagenda kubateera kukomera bo already baba convict kati basavinga kibonerezo ebbanga eribulayo lye basavinga bafulume era bamanyiddirwe bavaayo mukomera tukiyita EPD kubeera bakubuuza convict EPD Olivia yavaayo ne basanya omukusooka era kati guno kugenda kuba gwakubiri naye ekyenjawuloko wano kiri kuba banyinyonnyola ayina nembalaba Olivia nanyinyonyola nangamba nti kiri tebalimu ne basanya talimu baminisita okujja kadinisa naye kino bakikola wakati wa state n'omulamuzi era ne bagamba tebagenda kuba ba witness eri bano bannaabwe kiri ekyabasanya kyali kimaliriza ofuuka witness
eri abaganye ne kati ku kino mbu buli omu akola fayiro ye kuva ku fayiro that's according sijja kwogera kuba bikyali mu process batambula naye that's kyeyaŋŋamba kubanga namubuuza kakati kiki kyemwakkiriziganyako on terms babatwala kyankwanzi mugenda kufuluma emmundu etunula eno gye tuli mugenda kulumiriza bano bannammwe